Uganda mwena singanze masi ya simpuga. Nali sikola mukolo gwe Masaka. Era nali sikola Thanksgiving. Bana Uganda bulijjo mpuga atiisa ne Bobby n'atyamu nga Bobby alowooza wa maanyi. Nti bwe yagenze Masaka yeetadde ku minzaani talina maanyi wadde. Mpuga. Kiraga butaba na maanyi. Nze nina research. Masaka ye flop of the year. Thanksgiving. Kasooke nkuwe bwino. Katikkiro wa Buganda baatula mu lukiiko ne bamugana ogende Masaka. Katikkiro baagana mugano ogende Masaka ne bamugamba. Ani yamugana? Olukiiko olutwala Katikkiro. Bino soba byogera kabaka wange owebweru ng'apaayiriza. Olukiiko olutwala Katikkiro. Bamugamba togeza n'olinnye Masaka. Katikkiro ne bamugamba tukulaba ki? Kuba Katikkiro si ye yeefuga yeko olukiiko lwa Mmengo lwamugamba tulinnya ki? Masaka. Katikkiro n'ayita Mpuuga. N'amugamba Mpuuga tukoye ebintu bino. Kubanga motivu y'omukolo yali yakwetondera Kyagulanyi. N'amugamba Mpuuga lwaki toweetonda? Motivu y'omukolo yali yakola ki? Kubanga ne Buganda ne Mmengo gye twesiba Mmengo gye mulowooza nti eri mabega wa Mpuuga. Eyagala Mpuuga yeetonde yalaba nti Mpuuga yakola ekikyamu. Naye nga wonoba n'omwana wo nti yo Bajjo ye waffe. Ti Bajjo wajja ku leediyo n'awemula. Ompulya bulungi. N'awemula ogamba Bajjo yeki? Katikkiro kennyini mu meeting eyo yagamba owekitiibwa Mpuuga nti genda weetonde. Yeetonde ani Kyagulanyi? Yeetondere bantu bino ebintu si bya Kyagulanyi. Era gwe ampulya ku leediyo zino ensonga si za Kyagulanyi. Kubanga logically nti Bobi Wine tebaba kufaayo kukola bo bati kye bakola Mpuuga Nuupu yandiswadde. Nuupu nayo bandikirabye nga bali b'enguzi. Munnaye Katikkiro ng'agamba ze sigenda kukola ki? Kujja ku mukolo. Archbishop ng'ateekawo etteeka bino nonkuwa byama Bajjo yekka yabanabyo. Archbishop ng'abagamba nti omukolo ogutali mu church nga ogenda kubeera mu kisaawe sijja kusaba. Era wabaddewo okusika okw'amaanyi wakati wa Kereziya Church n'okusindika emisinoli bamuyita misinoli abakolevo ki? Kubanga naye abawa amaanyi. Misinoli abawa amaanyi. Kati engeri gye balangira Archbishop ng'alina okuteekayo representative ne Archbishop yagaanye okugenda ku mukolo gu because Archbishop yabagamba omukolo gwase guli mu kkanisa sisobola kukola ki? Balina kuteeka mu kkanisa. Balina kuteeka mu kkanisa bino bya materializa bigamba. Nze bye njogera mu Uganda byange ezekka. Archbishop teyalinnyeeyo. Ababaka ba Nuupu abagwadde mu background bagamba Mpuuga soko okube mu drive otulage momentum nkulaga obubi bw'abantu. Nti Mpuuga bwe yakuba drive yava Kampala drive anti yatulula bwati eruka yakubunyama n'atulula emabega bweti nga teri muntu nange n'enkaaba. Tewali bantu. Mpuuga yamagamaga bwati bwe yamagamaga mukatunanga alaba motoka ye. Ekino kituyoboola Mpuuga. Nze Professor Bajjo byenjogera byange bitwalo babikola eki? Era ebisobi Mpuuga gyakyasinza okwejjusa yeeriwa kukola drive. Era ebisobi Mpuuga gyakyasinza okwejjusa yeeriwa kukola drive. Kuba yalina ekizibu mukako bategeka babwanika bategeka alina bapromota bisijja kwogera ku leediyo abakirimu nabo nga bategeka ne Mpuuga kampu ng'ekola ki? Ng'etegeka. Munnaye nga bakuba drive y'omukolo nga bafuna omulema omu n'ekitundu nga bwe wamulabako ki ku bantu. Kakati ekyasinze okumalamu amaanyi wano wali enano nsonga nkulu. Parliament ya Uganda teyasindise wadde speaker wadde deputy speaker okubeera represented okubala na parliament yalabye nti byegenda mu bya kifere wadde okusindikayo omwogezi wa parliament ogenda okubeera ku mukolo okukiike kubanga Mpuuga ali ku level ya commissioner. Commissioner beba nanyini parliament bagikolera budget. Era beba salawo ki ekikolebwa mu house. Kakati tusobola kuteeka Thanksgiving. Speaker uwo. Tayebo uwo. Sibayo no musajja bamuyita nayo gera ani bamuyita ani? Obolo uwo. Ne batasindika wa representative. Okumanya nti abadde flop Abedi Bwanika bwe yajja mu kamera yagamba tuteeseteese omukolo tulina ababaka okuva e Busoga tulina ababaka okuva eggulu omukolo gwa Uganda yonna tutegese obutebe omutwalo gumu n'endowooza nange kennyini natya mpuliriza bulungi gwobala ebivulu omukolo guno gwabaddeko abantu 1,000 ate abantu 1,300 byabadde baaliye ni sikini
Alien Skin ejira muwa. Alien Skin yakoze climax ne momentum for the first time sagala Alien Skin. Naye omuntu ene yabalira mpuuga okuteeka mu Alien Skin ne Mary Butter bamukolera kyamaanyi. Ate Mary Butter yagize naawunga n'agenda mu butebe obukalu n'ayimba nga tamanyi. Era abantu b'Masaka mwenna nze sijja kubebaza kuba siri mu mparalaza mmwe. Bamanyi ekituufu n'ensonga yava ku level ya Kyagulanyi. Kyeyagala ogamba nti Kyagulanyi yagenze ng'akonkona nyumba ku nyumba temugenda wampuuga. Kadima time etuuse nti bannayuganda batandise okwetegeerera. Seggona nsunsula mukolo Professor Bajo yayogera. Seggona owekitiibwa Seggona n'amala eggobe mu kibya. Yakoze statement n'agamba nti bw'obanga bano ate kyoseka ate katawo yozibisa. Yakoze statement n'agamba bw'obanga osiimibwa ng'abo abakozesa makabaawo. Seggona yabadde ku mukolo n'agamba nti omuntu yenna okusiimibwa bakama be balina eddembe okusiima omuntu oyo. Kati mpuuga akolerani kuba parliament teyasiimye teyageze ku mukolo. Nupu teyasiimye teyasindiseyo wadde ekiyenje. Kakati Seggona gwe yabadde agamba balina okusiima mpuuga babadde baani ate bannamasaka saawa zino Museveni ne General Lweyisa bakola order. Bamanyi nti zino eggaali z'abana abaana nze nakola ekivulu ejjinja nkola ekivulu kya leediyo bangana okolanga Alien Skin ne Fake Gaza. Era kati kanko information mu ebyafangu ne kamba yambe balinda omwana w'eggaali yenna bagenda kusiba Alien Skin kyogedde ku leediyo balinda omwana w'eggaali Alien Skin nze kwa ndi muganda wa Alien Skin wali omuvuma ndi muganda wa music n'abayimbi bonna baganda bange. Kati kino nkyogeza from experience sikyogeza mutima mubi kwa abantu bamanyi saagala Alien. Naye nkyogera ng'omuntu alabye ku bintu ebinene yamanye ebyamba. Bwe nalanga baŋŋamba buli kivulu kyokola ne Busoga toddamu kulanga kuleeta Fake Gaza na Alien kye. Abo abaana twabateddeko red marker. Red marker kitegeeza nti bamuntalinga movement zaabwe bakolagana ne baani tubakwatidde mu nsobi ki. Mpuliriza Kadima mpuliriza Alien akoze ensobi ki akoze naye kakati obuzibu Alien alina abawagizi abagwagwa abasirusiru abatala bawala. Oda zafulumadda okuba omwana w'eggaali yenna ku nnyama omuntu afe bamuteeke ku Alien Skin. Oda zafulumadda okukwata Alien Skin ne bamulinda agwe mu nsobi. Naye kati ebiwagizi byayina bisiru biwumba tuutu tebisobola kulaba nti omuyimbi waabwe bajja si papa bamusibaani amugjayo. Kyogamba Alien Skin asinga Brian White amaanyi. Brian White bwe yagenda ku State House teyakonkodanga. Si papa Museveni yalina Museveni ng'amanya afunye omugagga omupya mu kibuga. Ompulira bulungi kyekugamba. Kakati General Lweyisa lwatuukanga okukola statement mpuliriza baba akwetegekera dda manyize system ngimanyi manyize ndi muntu ayagala okujja mpuliriza General Lweyisa amala yogera ku bantu agenda okwogerako nga fayiro yo yaggwa dda. Mpuliriza binono mwandibadde nga munsasula singa mbadde Kenya abantu bandirabye ng'omugaso gwa Professor Bayo General Lweyisa wajja ku TV agenda okwogerako nga afande damu yabo nanga babimanyi batomo magambo bonna nga babimanyi bayigipi bonna nga bakola ki jewana akulaga ali mu kupreparinga bannayuganda. Mpuliriza tisinga omwana oyo tumukwata temugamba nga lwaki mwakwata omuyimbi ki bagiyita reverse psychology ajja ku TV kuteekateeka bantu. Naye kati abawumba tu tebakola ki kati Alien alina kukola ki alina osooka neyekutulako eggaali n'abeera smart mu ntambula ze n'ataddamu kwambala byambalo by'amagye. Ompulira bulungi kubanga Alien jjukira alina emisango mingi nnyo ku poliisi. Jjukira ate gavumenti ya mwami Museveni olaba Museveni akwata Sise namuju muwala we gwa Alien Skin gwani Fake Gaza gwani kati kino amagezi gemba wanganze taata waabwe Alien dayo ku drawing board bagamba akajja obunaku kemanya kubanga kinayiga ku bannayuganda bakuwaana ne byasamirira ne byeyogeza ngenge naye bw'ofuna ekizibu tewalayinza kubeera bannayuganda bakwagala oli ku foomu bannayuganda baagala nti baagaliza kati bakera ne bakwata omwana oyo kakati kankiragule ku leediyo Alien ne bwali kuba omulema oluyi oli ne waaliganga omuntu wa bodaboda ne bwali baayina ettima n'akuba omuntu nga si wagali Alien olimbuli Alien gyalimalira. Kadi mampuliriza bino njogera bintu by'amagezi Alien ne bwanaakuba ensiri bamutadde dda mu fayiro nze mulanzi Professor Bajo Saabalanzi byenagamba ku mpoga siyo yabadde. Kadima njagala gyeyo akaivu ya program kiki nani njogedde ekyobulimba ku mpewo
kakati omwana oyo singa abadde mugezi ne Fiki Gaza oli mwana muto Fiki Gaza oli mutabanyi wange obulira bayimbi nkubuulirira nze ndi bajjo mukulu nze government nze kama Uganda yarasibiddwako SFC ekyo kiri mu record nagana nenkola video SFCC eri ku Museveni nze yakolako order nansiba direct ekiri mu record mu nsi yonna nze nali nsibiddwako ki kati manyi byenkola ki kati alien ne Fiki Gaza muve ku gaali polisi RPC wajinja yangamba togezanga no Italian skin eji n'ebyambalo bya polisi namkazi nyamu kubesa sibena kibajja kunkola obusungu security bweyina ku mwana oyo Katonda ya mukuma kubanga ekisoka balaga nti agulumi ateka mbavubuko omutima okujjako ateka mbavubuko omutima okwekyawa ate jukira government mpuliriza etyanya abaana ba ghetto okusinga bana abalala kati ino kubattamu omuntu ino kusibamu omuntu okulaga nti bali abavu ngaki yakoze mu parliament kubanga parliament kyakoze basise na muju kubalaga nti n'abaffe tukola ona le bombadde nkubuuza gwe nga prime minister w'eggwanga tumanya president wa ggwanga byafumba confusion ya Nupu n'empuuga mu abafunamu ona le bobajja eggwanga mulifugira ku divide and rule awo mukama wo ayagala eggwanga nakwago tokimanyi tomanyi bya munda era babadde Museke yagambye mpuuga mumuleke waffe Museke tewabaddeyo bona lebo Kiwanda babaddeyo kati katuli ona le badde mwezi kandi kamala kiddamu by virtue of being prime minister, I see it. Nemi Seke yawesebye tewabaddeyo president yagedde ki ku nsonga ya mpunga nga tolimba ngayita bafulu figa ngayita bafulu figa Choga bona lebo Kiwanda balimba Kiwanda yakoze amawulire ku CBS n'atubire byabadde Museke mugateko kubanga yakoze eddobozi Kiwanda yaba mukamawo ku Seke ye vice president wa president ku Seke yaze n'akuwa amawulire gonna agabadde Museke spokesperson kati yayogedde ku CBS ebyabadde Museke ono propaganda wa bajjo Honorable ngenda kuweleza eddoboozi Honorable Kiwanda ayogera ku CBS ebyabadde Museke Honorable Nabbanja akadde kano kenyintu ogenda wa mwine yoki Honorable Nabbanja owekubiddejo wali ku mukole ekyotera n'ogamba nti NRM muterimu ntalo ogambye ebintu bya mpuuga temubyafaako nga wagamba nti NRM yeeyuzizza ekiri mu Nuupu kika ekiri mu DP kika ate saawa zino ogamba tebirina makulu anti wali ku mukolo n'obyogerako n'ogamba nti mwemweka batalina ntalo kati nga wabyogerako netiwakayo sikutekinekadima essimu yo naawe Prime Minister obera mulwali Prime Minister obera mulwali mu maaso g'abantu b'eggwanga ekitegeeza gavumenti ya lwali era tukitegedde wali okuba lwaliro naye mu bantu abantu bali basuka omutwalo bayogereramu olwali ate nalaba osanyusa nnyo nga njawukana eziri wakati wa Nuupu zikusanyusa kitegeeza temukitwala nga kikulu Honorable Prime Minister omukolo gwa mpuuga gwabaddeyo ku lunaku olwokutaano mpateekeyo ku mukolo gwa mpuuga nti mpateekeyo omukolo wagulabye otya
ate omukolo bwe bagutegese katasobola kuba mukolo gwe ona lebo kika bwina agamba nti omukolo state yagutegese tosobola gukubola okuba gwammwe wabadde okola ki omukolo ogulabidde ku social media ona lebo omukolo mukama we yagutegese tosobola gwogera kati ogutya n'engeri gy'ogwebalamamu tweyanza nnyo prime minister w'eggwanga lino tosobola kuba mukolo gwa mukamawo beekube yonalebo neyibawo bw'aba alwana tojja kutaasa